naye ate togamba nti ogaddewo amasomero nabana abataawo abaana baabwe sente genda kutuwa nabo n'obaggalira era n'ogamba nti baddayo okulambula ng'ate bo baagala okulambula si kiko kwavudde ye kozi y'okufa mmotoka kubeera nga yabadde mu dangerous mechanical condition. Very true. Kati bw'oba oyagala ebyo byonna biwone ojjawo trip olw'emmotoka zibe n'emipiira egiriko enjola badereva babe nga beegendereza makoona nti ogadda amasomero trip z'abaana ogenda okulambula ozigjeewo olw'okubanga abaana mu bbaasi mwe babadde yafunye accident ne bafa. Minisita y'omu alina amasomero gaafiiramu abaana 2 nga ye teyagaggala. Waliwo omwana eyeetuga waliwo omwana minisita y'omu alina amasomero mwafiiramu abaana yagaggala wadde olunaku olumu nassa omukono ku ndagaano ne gavumenti yali mu buyinza ya National Resistance Army ng'ewambye wano ne basayininga endagaano okuba nti n'amagye bagagatta aga National Rescue Front era ekyo kyekimu ku ndagaano mu bikulu ebyali mu ndagaano okubeera mu kifo ekyo kyabadde abeeramu nga waatambulira okulaba nti akuuma ekitundu ky'engulu kyonna ekitundu ky'engulu kyonna era mu Uganda oyinza obutafunayo muntu gwe bakkiririza mu byakwerinda nakutebenkeza bitundu nga mwami oyo manyi oyo mwami fe edda yonna ne twali tumanyi nti we Moyo yakuba district bagenda bazisalaasalamu ate neefuuka ajumanyi omu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Butereevu gwe atugoberera ku Focus TV ali ku Kojja Kagato exclusive. Thank you so much wenye okubeera ngo tulaba wenye okubeera ngo tugoberera wala osizidde okubanga otulaba okola kyamaanyi ali mu Uganda, East Africa wamu diaspora okola kyamaanyi nnyo gwe okubeera ngo tulaba tena bakutweyungako officially nkusaba subscribe ng'olwengo tweyungako tutambule ffenna mu bitundu oba mu nsonga ez'enjawulo. Ndine Kojja olunaku lwaleero twongera okuwayamuko atubuulire ku biki ebigenda maaso mu ggwanga tu Uganda naye nga interview tugenda kukolera ku bintu ebyenjawulo igwe by'osaana okubeera nga omanya. Kojja wangi sebo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi sebo gamba te sebo yaffe mwetuli sebo gye baliko amen sebo nga oli mugonvu bulala naku ezo mbaddemu ne bakiyita yeegu kiyegu sebo era kiyegu oyo andekedde biwundu bino Kojja andekedde ebyo omanyi babiyita bisui andekedde bisui nga aba aleesa amawa muba kiba kitegeeza nti walinamu n'omusujja. Naye Mukama mulungi ala ansobozesezza okubeera nti obivunuka kivunuka. Kojja gye tubadde ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye mbadde njagala sooka obuze ku bantu oluvannyuma tutandike ne bino ebibiriwo saawa zino. Abantu baffe mwenna abalabi baffe mwenna aba Focus Media abalabi ba Focus TV yange Kojja Kagato exclusive ne Broad Media mwenna mbalamusizzaako mbeebaza byonna bye mukola mbeebaza n'okutwagala obwenkanidde awo nawe bulungi bwe mutukoze era tubakubiriza nti subscribinga likinga era sharinge kuba tukyaleeta ebirungi byo tebijja kuggwaawo twakatandika era tusaasira abo bonna abaafunye obuzibu abali mu nnyiike abali mu kubonaabona abali mu buyinike awamu n'ennaku yonna gye mulimu Mukama Katonda yabeera abakwatirako okubayisa mu mbeera eyo ey'akazikiza. Awo wennyini w'oyogedde ku nnyiike n'ennaku twakoma olundi buli okusisinkana ng'oli mu kudduka genda ku ssomero lya Ndejje sooka ombuulire tutuukayo tewali gwe bakkiriza kuyingira
alugamba nti minisita yatulagidde tugira tuggalawo essomero era ebikwatagana n'abaana bonna abaawona n'abaafa obuyinza gavumenti yabweddiza nga buli kimu kyonna kijja kukolebwako gavumenti kivudde mu mikono gy'essomero era kati yali antwala ekipayopayo ngenda okutuuka nga bagamba nti ye baabazizza abo abataafuna bisago byonna Allah nga yatusaasira Katonda mwebalize omanyi nze so kazukulu ko kajuiseeko gyekali okay gyekali kebaka ne kagugumuka ensiseeri naye nga bwagugumuka tomanyi lwaki agumuka kujjako kuleekana tofuluma kale akulogoota n'okwo naye Mukama Katonda yamusaasira era amiina neeyongera omwebaza okunkolera oba okunteeka mu mbeera eyo nanzija mu bitabo by'abafu muzzukulu wange namujja mu bitabo by'abafu namuza mu by'abalamu kojja essomero lya King David Junior School ebiro byonna byonna ebyabaddewo minisita okutuukayo awadde order batoye order nga bwe zaatoyeddwa era ne mugenderamu n'okusitopinga abaana okuddamu okugenda kutuwa until further notice paka nga bamaze okwekenneenya gwe ng'omuzadde kojja okutunulira poliisi ezikolebwa mu ggwanga lyattu Uganda kiyinza okubeera nga yengeri entuufu ey'okukendeeza ebibamba bino anti ekikulu nti eyayimirizza ttuwa ate takwatagana na bidduka ntambula yaabyo kati gwe okuyimiriza obuyimiriza ttuwa zokka ng'ate tolina busobozi namaanyi galagira bidduka byonna balaba oba biramu kyabadde tekikola era tekiwa makulu okugamba nti abaana omanyi kankuwa ekyokulabirako twali tugenda okulaba World Cup ya 2000 yali 98 oba omuzanyi Maka Vivian Fowe n'afiira mu kisaawe kati FIFA singa yagamba nti waddayo okubayo omupiira ogusambibwa ndowooza nti yandibadde enjeganya tewabaddamu okusamba omupiira naye kati awo olabira ensi egenda mu maaso nedda emabega ensi egenda mu maaso ogiraba n'ensi eddawa emabega anti mbu accident ziyitiridde nnyingi nnyo ku bbaasi kati nga bwekyazigwa ku nguudo emyaka zonna nga n'oyo minisita akyali mwana muto nga minisita wa transport taggalanga nguudo kuyita mmotoka zigwa oba kujjawo sisitemu y'okuteetaaga kuba mujegaate ng'oyogera kati enkola gye yasazeewo okusalawo tekwabadde kutuufu kati bw'ogamba nti ogadda amasomero trip z'abaana ogenda okulambula ozigjeewo olw'okubanga abaana mu bbaasi mwe babadde yafunye accident ne bafa minisita y'omu alina amasomero gaafiiramu abaana 2 nga ye teyagaggala waliwo omwana eyeetuga waliwo omwana minisita y'omu alina amasomero mwafiiramu abaana yagaggala wadde olunaku olumu ndoze njiga yali ntono kati tukozesa bukugu ki okugaana trip gundi wa tourism mwami Muyingo kati ogaana otya abaana okulambula balegamba nti tourism yali gavumenti mulekerawo okujja okulambula ne wildlife naki anti kati bano bali mu mikono gyeno kusomera mu busomi eno gye basomera liri essomero eriri okufiiramu omwana nti byetuze tebategedde bwafudde tekyamuli mu mikono omu yali omu masomero ge mwakafiiramu omwana omu kale 2 naye kino kyabadde bangi gwe bakugambye nti omuntu bwe bafa 4 nga bafudde mu nfa etategerekeka ne bwe bafa 10 enjawulo ebeerawo
gamba bwe banabanga bafiiridde wuwo ng'olwo amasomero gakola bwe banabanga bavudde masomero malala nga bagaggala tekikola. It doesn't give sense. Era temuli sense. So minisita okusalawo kwasaliddwawo ku kyamu ne bwe mbeera naye ng'atudde wali ntudde wano era oddamu n'okyogera. Minisita wa wakisi aggalewo enguudo nga olw'e Masaka okufiira abantu enkya n'eggulo n'olw'ejjinja nti banezi n'enguudo zifuuse kattiro. Leero kwafiiriddeko 14 kwafiiriddeko 3 kwafiiriddeko tuzigadde obukugu tebuliiwo. Kojja nkumanyi ng'omusajja omugezigezi omusajja owulira bwe njogera bya kisiru. What could be the appropriate solution ku kino? Bw'obeera bwe muba mulina omusujja togamba nti tutta abagulina bonna tubajjewo tugumalewo. Bw'oba oyagala okuwonya omusujja onoonya ebireeta omusujja nti katugeze bino ABCD nebireeta omusujja. Nze ku ntegeera yange entono kubanza ate saasoma kumwenkana kye nandikoze nandikwataganye ne Ministry of Transport Works ne Transport ne twebuuza ati nkola y'amakubo yembi kuba kakati okugala amasomero sige mabi lwaki ge waggadde golaba mu sensi malungi era mu sensi mwekyo bagwiridde babadde mu baasi nga bikwatagana na Works and Transport. Ate gwe nogalawo kintu kya education. Yabajja bakite okuwa ki ministry. No kale bandibadde bakweriranya. Abo abantu tebagala muntu mugezi. Okay. Kati ng'oli agenda kukola ebyo ng'omuliraanye. Mbate mujjagga agenda kuvaamu ebyo. Oba abaana bagudde mu baasi. It's very sad. It was a tragedy. Era tusaasira bakadde baabwe nti bali mu solo moment. Naye ate togamba nti ogaddewo amasomero nabana abataawo abaana baabwe sente genda kutuwa nabo n'obaggalira. Era n'ogamba nti baddayo okulambula ng'ate bo baagala okulambula. Okulambula si kiko kwavudde ye koozi y'okufa. Koozi y'okufa mmotoka kubeera nga yabadde mu dangerous mechanical condition. Very true. Kati bw'oba oyagala ebyo byonna biwone ojjawo trip olw'emmotoka zibe n'emipiira egiriko enjola baddereeva babe nga beegendereza makoona. Kojja twalinawo ne system ya SG ebiki gye baakebera. Eyo system si tekolangako era teyinza kukola. Malya nsimbi gaabo abaakiteekawo. Kuba mwaka faananyi. Gavumenti ya Uganda erina ssente zeekwata buli mwaka n'eziwa Inspector of Vehicles. Inspector of Vehicles. Bamuwa ssente ezitambuza emirimu mu ggwanga okulaba motoka ki ezisaanidde okutambulira ku nguudo za Uganda, motoka ki ezisaanidde okutambula mu biseera ki nawwa. IOV bazimuwa ate ekikuteesawo kiri SGM kiba kyaki ng'ate nakyo kikola omulimu gwe gumu. Kibanga bona sawo Ministry ya Health 2 nga bw'olaba sports ziri 2 naye bwebabuuza nti endala ekola ki nga tokiraba. Ate nodira Ministry 2 nga zonna zitwala butwazi ssente n'ozigatta n'otwala sports n'otwala ne education nga ziri wamu. Kuba kojja mpwe mwaka faananyi singa zibadde zikola oluguudo olwayitiddwako wano baasi yandibadde bagyekanniza ku Masaka Road bali ludda waawo. Masaka Road bali Nakirebe around there. Yaludde mu kutasukkawo. Naye ne ekirala balina okumanya baani abakola ku ntambula z'ebidduka ebinene bwe biti. Baasi osobola otya okuŋŋamba nti baasi yava endejje oyo tuba tumuyita Makindye Ssaabagabo. N'agivuga n'eva kuno paka Kapchorwa ng'erimu abaana 14 naye ng'etulina kutwala abaana 68. Kati mbuulira obanga ddala abasirikale ba poliisi aba traffic tusasula ddala ssente zaffe balya zirina omugaso.
Oyayiso paka kapucholu abasirikale bateka kwa kati ate gwoze kukulumya abazadde basasudde sente zaabwe kati nga bali waliyo tuwe ziriyo nti temuddayo kulambula n'abaana okubala mimesa okuddamu okumanya bye babadde batamanyi bye banaalabako ne tourism okufiirwa ssente kubanga tokyakkiriza baana bagenda kulambula naye nga boolina okubuuza aba traffic abakola ku nguudo ezo gye yeyise okutuuka gye yafunidde akabenje ng'eri mu mbeera mbi bo badde balaba ki omulimu gwabwe ki okkiriza otya emmotoka y'abantu 68 ng'erimu abantu 12 koye bano baana batonotono omuto osoguteekamu abantu nga bana naye abantu abakulu era kyova ompita omugezi bwe baba bagamba nti emitwalo 2 per head baba bagamba nti ogw'omuntu omukulu oba ogw'omutono oba ogw'omunene bwe baali basaba ssente ebeera seat tebafaayo oba oli munene oba oli wa size ki kati abalina amagezi we gakolera nti bana abaana 140 banoonya kimu oyagala kuŋŋamba nti ennyonyi nga y'abantu 180 ng'abaana babadde batono bateekamu abantu 4 bateekamu abaana 4 kati kiri obadde ombuuza kyaki mbadde okusaidia poliisi munange anti bw'onaabeera kusaidia poliisi tujja kwekanga nga ompitirira bwereere wano wandibadde ogenze wagundi wa PR waoki ne mubuuza waayi mukkiriza mutya abaana 140 okuva no abatraffic nga mubalaba nga buli wooyita wonna okuva ku endejje okutuuka ekapchulwa kuliko kyokka ekisinga okunnyumira noba nga ovuga kano akamotoka buno private waffe obutono bannange ne balyoka bakuyimiriza buli wamu nga nogamba bw'oba oyagala okukakasa nti abatraffic abo bakola tebakola nnyo gula emmotoka ng'eriko akatanda nabo bakiraba nti emmotoka eyo eriko ki akatanda ate oteekeko ekintu katanda bajja kubuuza ndwaki otaddeko ekintu n'oyagala omubuuza nti wasoma kutuuka wa era wasomera ki nga ye alaba okuddira akatanda n'okateekako ekintu okoze ensobi naye tasobola kulaba baana nti batudde abaana 16 ku buli mutto kojja akasembayo kweyo ensonga nga tugiwumbawumba abaana bano abato okuggalawo okulambula tufiirwaki abaana batono tufiirwaki era omuzadde kiki oba oliawo kiyandibadde oba ng'omuzadde kimulekawa singa kiba kistopinze nga gavumenti tawayogera kakati gavumenti okuggalawo naye kyesimanyi oba gavumenti yalangiridde oba minisita yayogedde nga ye minisita yakyogedde nga minisita mu ministry ye nti kati ate oweducation yes yagaana okulambula n'agamba kati ate owa tourism agaana ki agamba holiday butabaawo oye takiinaako busi ati kyengamba owa tourism teyagaanyi baana balambula ate owa education yagaanye okulambula kiringa taata okugaana omwana ogenda mu kirabu nti kirabu ine wezibadde zikola nze owange tagenda si kyekyo gwe minisita kakati owa local government n'agamba nti abantu tebagenda mu banka okubankinga nze bwe nkiraba kuba nze ndowooza okulambula kugwa mu ministry ki okulambula mu tourism lwaki we education yakiganya nti kyembuuza oba nze sibitegeera ndowooza ye yakugidde bantu be bavunanyizibwako ab'amasomero ebbanga lye bamala nga abaana abo obalaba mu holiday nedda nga bali ku ssomero babagoba waliwo minisita wa education yalabuddeyo nti abaana bano bwe mubagoba baddayo batyeka bakugoba fees lwaki mugoba abaana ku fees babagoba ku fees nga mukadde we yamuleese buleesi n'amuteeka ku ki ku ssomero ye n'agenda okukola bw'aba yakamuteekawo mu ddakiika nga 3 ne bamugoba era nga alina n'ensonga lwaki aleese omwana we ku ssomero kati naye ne bamugoba omwana ne batamubuuza nti ne batamufunira amuzzaka wabula ne bagamba tukugobye ddayo eka tolina fees ekyo minisita yali akirabye nti kyetagamu amagezi amazaale okubuuza abaana bano be baleeta obuleesi bwe babagoba ku ssomero batuuka batyeka kojja oli musajja mugezigezi bannange tebakinyeganga nako naye lwaki ogudde mangu mu kyabagenda mu kya tourism ate ng'oliwo education nga abaana minisita wali owuliddeko nga avuddeyo nga bwe yavuddeyo owa education n'avaayo nga ba headmaster tebawandiisa abaana kukola gundi uyoneebu
baba tebamukwatako abamukwatako be bagenda mu bya tourism era amasomero agakopa kale gesigakopa amasomero g'obuvunaanyizibwako meka gogali bukya baana batandika kukola bibuuzo ne bagamba nti bano balabika baakopye ddala nga gwe minisita wa education oba olaza amagezi go n'obukugu okukwata ebibuuzo by'omwana ne fiizi z'omuzadde ze yaweerera kyokka ba headmaster boogamba nti essomero lye lyabbye bo ne bayinaayina. oli ku Focus TV wamu ne Kojja Kagato manyi bino ebintu ebimu tugenda tubyebuuza naye lwaki nkyazaako John nti alina perspective ye mwalabira ebintu bye ey'enjawulo gy'otannaba kulowoozaako so minisitule ebadde ekola bino yabirowoozezaako ebibuuzo byonna byadde Kojja ensonga eno nga tugiwumbawumba ku almost njagala tutakolire ku bintu ebirala aba tukwale ku bintu ebirala abazadde bemulugunya bagamba nti twawonye bannanga abantu fees batanaggwayo nga bakusaba essente za tour ebyo twabiwonye tubiwonedde ddala omuzadde ng'ono oyinza mugamba Kojja ali mu eretulumu nti amasomero bali mu kisusiza teyesimisa kujjawo nankani kujjawo tour kati nze ndi wano nali nsoma baatutwala ku tour yes baatutwala Mombasa gwende Mombasa tulaba Fort Jesus ne tulaba Likoni ne tuba tuyisaamu abagamba nti abali wano abasobola tubatwalako eZanzibar mulabe zibayita point of no return webatundiranga basleves maama wange tagendanga yoko very true kati oyo ayinza okusanyuka nga bagambye abaana nti mugenda bukyobera wali osoma awulira Fort Jesus yes. wali otuuseeyo osoma Mombasa abantu balowooza ni Mombasa kitundu kiri ku Kenya bo balowooza but Mombasa is an island era buliji egattawo tugiyita Mukomani. I understand wewagatta ki nga bwolaba Kampala bwolaba gundi bwali oba tubiyite kitu gundi ndowooza naye Ntebe ataawo si bwe wali Kampala gundi nga bwolaba Uganda bw'oba otambula ng'obadde ogenda wali ogenzeeko gye bayita Nagongera kale nagendako Kaluma ate Kaluma ali eno naye Nagongera ali eno kati Nagongera ali eno mu Eastern ng'ogeba ogendeyo ng'ettororo naye ng'oyise eno ku luguudo lw'Ettirinyi waliwo ka bridge ka byuma eggali y'omukka kweyita n'oluguudo lw'emmotoka luyita mu kantu kamu ke kamu ako emmotoka webejja ng'oba eggali y'omukka ejja byonna biyimirira emmotoka bwe beeyitawo tebaayo emmotoka ndala eva eno kudda eri oba gaali oba wabigere kati ne Mombasa wali bwe wali we bayitawo Maria Kani so omwana aba asobola okusubwa ebintu bwebityo byabisubwa kakati nja kuwa ekyokulabirako baayo kyamasiro bagenda baagokyo gayingiremu emirundi emeka nali sigayingirangamu kati tukuzeeyo ku ssomero osome ate nobuuyo muyingo yaweza okulambula onagenda okyabirabye ne bwoddayo ku ssomero kati bye bintu bye tuba tulowoozaako nga tonnalugamba mbu abaana okulambula nkoze eki kati oba okulambula kale okugjewo tukakasa ne Seeta High amasomero g'omwami oyo ga Seeta College gaani ago tegalambule kiri jeno tegajja kulambula kati essomero linafunanga enjega baliggale sikyo agagega bwe gagifuna baggala ebyo byonna tubitunuulemu tuleme kulowooza nti abaana bano baana gano gaana. Kojja kitale ekya mukwano gwo gwange Moses si mukwano gwange naye countryman fellow countryman. Kojja nabadde nkyawo nenjagala okwebuuzaako omukulu oyo abadde mu bbanga ddene ng'asaavinga ate oli munnabyafaayo bulungi nnyo ku nsonga za Moses ali ngamba Kojja namusanga mubuuze ku nsonga z'omukulu ono. Yes sir. Mu bumpimpi omutegeera nga n'omumanyi ng'ani ono omukulu ani Moses ali nze bumanya nti yali General Moses ali yabadde mu gundi emyaka mingi yes mu service era nti yakola emyaka yakoze ebintu bingi nnyo era nkimanyi nti Moses ali yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa April 1939 mu Western Nile eyo era n'ayingira amagye mu 1968 era nga yakyaka nnyo
yatandika okumanyika mu 1907. Okay. Era yali omu ku abo abenyigira mu kuwamba gavumenti eyaliko. Amanyi nnyo ebintu abadde amanyi nnyo ebintu by'okuwamba gavumenti. Mu 1907 yali omu ku abo abeegatta n'oyo Amini yali biseera ebyo. Era yali mu gavumenti. Okujjako Obote. Yali Mpagi Luwaga mu kuwamba gavumenti ya Obote 1. Ekigambibwa okukuba emmundu ekyasi. Ekyo nakyo yali akimanyi kubanga yaliko mu 1971 awo nga bagize Igondi yamusindika Isirairi. Amini okusoma. Kubeera kadeeti yawe okumanya okwongera okubanguka n'okumanya obukulembeze bw'amagye. Era yagenda okubanguka okukulira bagundi amagye aga parachuti. Paratroopers abeera omu ku bakomandanti baayo. Era yagenda General Moses Ali n'avaayo n'agenda e Russia. N'akomawo kuno bwe yakomawo kuno yagenda bwe yakomawo kuno n'abeera Minister wa Finance ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Era yali Mpagi Luwaga mu kutandikawo Uganda Airlines nga bali ne Toko. Era basooka ne bagula ennyonyi 704 707 bakola 704 ne baddamu ne bagula 707 ne bazisooka bazifuula eza Kago ne zisomba ente za Uganda ne zizireeta oluvannyuma ne bazizimba ne zifuuka ennyonyi z'abasaabaze. N'emu ku zo yagwalo e Roma n'endala yawambibwa Yugoslavia ng'ekukuza ebyokulwanyisa Uganda yali ndowooza ebyenyigiddemu. Era nga nnyinza okukugamba nti baayongera ne bagula ennyonyi baaweza ennyonyi nga 23. Okay. Awo ne baddayo ne bagulayo n'obunyonyi bwe bayitanga Foka Friendship nga ye Minister wa Finance Moses Ali. Era bwe yabeera Minister wa Finance waayitawo ebbanga ttono ne bagula n'obunyonyi bwe bayita Piper. Era baali basaale oyo Moses Ali yali musaale mu kutandika essomero lya Uganda Aviation School, School of Aviation eri Soroti. Bwatyo bw'abadde atambulira naye era yali musaale nnyo gavumenti yatuuka ekiseera ate n'emulemerera n'adduka era mu exile. Omukulu yadduka namu. Ate n'akomawo oluvannyuma bwe yadda oluvannyuma n'abeera ate mu gavumenti n'abeera mu magye ng'ali eyo yeekwesi n'atandika ekibiina ekiyitibwa Uganda National Rescue Front. Olwalibwa Rwanda, Tanzania. Yagenda mu South Sudan. Yabagenda ne babeera eyo. Era mu 1996 n'avaayo n'asayininga endagaano n'assa omukono ku ndagaano ne gavumenti yali mu buyinza ya National Resistance Army ng'ewambye wano ne basayininga endagaano okuba nti amagye bagagatta aga National Rescue Front. Era ekyo kye kimu ku ndagaano mu bikulu ebyali mu ndagaano. Okubeera mu kifo ekyo kyabadde abeeramu nga waatambulira okulaba nti akuuma ekitundu ky'engulu kyonna. Ekitundu ky'engulu kyonna. Era mu Uganda oyinza obutafunayo muntu gwe bakkiririza mu byakwerinda na kutebenkeza bitundu nga mwami oyo. Manyi oyo mwami ffe edda yonna ne twali tumanyi nti we Moyo yakuba district bagenda bazisalaasalamu ate neefuuka Adjumani naye kibadde Moyo nga yo mu Moyo mwonna bamanyi nti yasinga okuba ki omusajja ow'omutawaana era nga bamuyita Lion of Adjumani. Empologoma ya Adjumani. Era omusajja oyo ebintu byakoze abikoledde emyaka 50 nga akulaakulanya ekitundu kyewaabwe. Tekitera kulabika abakulu oba abantu abanene bwe batyo babeera awantu n'otasangawo area nga bagamba bino byonna byagundi. Olaba muntu abeera bubezi mu ministry oba abeera mu kifo mu gavumenti ne bagamba ezo ennyumba zagundi. Yazimba ennyumba oteeka mulimu ne bbaasi etambuza abantu okugenda mu bisenge bye basulamu. Kojja kika kya muntu kika ki Uganda gwesubiddwa ayavuddeko. Abantu abatono nnyo abatamulabangako abatalaba ku services ze nga akyali muto bayinza obutamanya muntu gwe basubiddwa naye omuntu gwe basubiddwa tuyinza obutaddayo mufuna paka ate emyaka emirala 5 oba 6
abadde mululu abo banatazikawo. Omuntu omanye omuntu yazaalibwa nga mwavu munaku. Yes. N'ayita mu mbeera y'ekinaku. Bw'atuuka awantu mu mirembe aba ayagala n'abantu abalala bafune emirembe nga gy'afunye. Aba amanyi omuntu mu bunaku awulira atya abeera mu mbeera ki. Ye mwami Moses Ali. Kyova olaba abantu beeyo babadde bo tebakkiriza nti waliyo omuntu omulala asobola okujja n'akuuma n'ateeka ekitundu kyabwe mu mbeera nga gyakitaddemu. Moses Ali oyinza okutambula mu Adjumani mwonna oba mu Moyo yonna nga region nga bwe yali. Ne batakugamba nti bino bintu bya Moses Ali, kino kya Moses Ali, kino kya Moses Ali, nga tebabigambe. So nga yali abaddeko ne Minister wa Finance. Very true. Era yabeera Minister of Finance y'omu ku ba Minister Uganda be yali efunye. Be tuyisuubira nti tebagenda kuddawo kubeera mu Uganda paka Uganda lwerivaawo. Kuba yabeera Minister of Finance emyaka gye yamala nga Minister of Finance. Yakwata ssente nga n'abalansinga ensimbi bwe zitambula n'ebyenfuna by'eggwanga. Nga buli ministry agibalansinze. Dola n'ebeera ku siringi 7 okumala emyaka 8. 7 shillings. Moses Ali. Pound n'ebeera ku siringi 2 for 8 years. Waliwo yabeerako wano. Mukakati enfuna yaffe biri bye yatugamba. Atya n'okyogera mu bantu leero. Moses Ali ng'alina okulaba nti buli sente bwe bagiyita puulu mwe batoola. Buli minisitule sente zeefunye ng'ezifuna. Era tewaliwo minisitule yagamba nti ffe tetwafuna sente zaalwawo. Kati zirwawo ne bagamba ntono ne bakola budget nti sente obuwumbi 4 oli ne bamuwaako obuwumbi 11 ow'ebiwumbi 4 omuwe 11 asuubira kukola ki. Era gwe ate ng'ogwe mulembe gwe bakuŋŋanyizaako emisolo emingi ogamba otya nti ate sente teziwera zonna wa ministry ng'ate lwe bataakuŋŋaanyanga nga ye bwaziwaayo zimala ne zikola bye ziteekwa okukolera. Kyemmanyi ebimu byasangibwawo n'ebirala bikyalabwako. Kojja nga tuzze ku musingi gw'eddiini Tumba Moses Ali. Eddiini abadde agimanyi nnyo. Yes. Ng'agyagala naye ate nga n'abatali ba ddiini ye naye abatwala ng'ekikulu kuba akimanyi nti eggwanga terisobola kuba mu bantu ba ddiini emu. Kwanira byejjajjawo obusiraamu awo nga mwogerako nagamba musajja tusubiddwa ekika ky'omuntu. Ye muntu nze nti nkubuulidde amanyi abantu bonna omuntu omwavu omugagga. Amanyi ow'ekitiibwa n'atali wa kitiibwa. Moses Ali nze twali ku kuziika okumu n'ajja n'atuula awo paka kiro ssaawa 5 nga waali. Naye nga tuziika tuli ku muntu wa bulijjo. Common person. Ng'ate si we waabwe. Nkitegeera. Naye yawulira buulizi nti omuntu gwe bayita gundi yafudde n'ajja. Ye Moses Ali. Ye Moses Ali. Kale kitalo nnyo nyini ddala mu gundi mugamba mutya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kale omwoyo gw'omugenzi Omukama agumuze kisa era byonna ebyamusobako abeere nga amusaasira. Ku subscribinga ku Focus TV bingi